kakati eno gye tugenda okulaba emisambo emikumi tumanye ku mulundi guno emisambo emikumi muvi eri ku coming soon tukyalengera katono nnyo eno gye tugenda okulaba era nga twagala tumanye ku mulundi guno efirimu yino abagyetaga mu Kampala mweri ng'ovudde ku eri abasazi b'erakayi sanidde ku ssubu eno wali ogenza okulaba ekijujulu nojja olabamu enkayive yino eri ku coming soon ate nga tugenda giraba kati tosadde kuleka ndi osubwa firimu gye tugendako era nga tulengera kalawukayo katono nnyo tube nga tandikira omulambalamba nga bulijjo eminze nkuweereza yesaawa yokutandika kyekiseera eno gye tugenda okulaba kati saawa eno saawa yi yagudde ku muteteme eno gye tugendako okuva mu bibuzabuza firimu Uganda etandika butazira nga tugenda maaso mpola mpola eno sala kendi ogisuba entandiko ekifaananyi egenda maaso saagala ekendi olwayo tolina kusomwala mulenzi ono tumwesige John ate nga tumwesige John tumujjukira mu firimu nga Eternal Live Lakayi eno efirimu yaabwe ey'omulembe nnyo tuyina John Bosco mazima ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso kino kyo kina Uganda kyetandise mulambalamba era nga sala kendi osubwa ekyali ntandikwa mutabani gyendi osula oti ovaawo ddawa ekyatandika efirimu gye tulaba yeno mwana mulenzi ono Okilia Ronald mu firimu yetandiseyo mulembe Okilia Ronald emisambo emikumi y'efirimu gyetandise mulambalamba ate nga Okilia Ronald tumujjukira mu firimu ereeyo Eternal Live Lakayi ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso John Bosco mazima yakoze ku byentambula byonna kakati no kutandikwa tulengera waliwo omuzadde bambi abadde ava okunoonya ekyokulya naye ate ekyamala amanyi okudda ewaka nga ne baaleeteddako omuntamu omwana embeera si nnungi obedde amanyi njala kati ate omwana wuuno obulwadde bugududdewo Okilia Ronald yakoze ku locations ezazanyiddwa mu firimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso omwami agenda okuddeeka Sekatawa Siraje yakutte firimu eno yadde ku kamera ate nga edita waayo ekyali ntandiko era nga tugenda maaso Okilia Ronald ye producer omwana embeera mbi tugende mu ddwaliro naye nga akasente tewali n'asooka agenda lekendi yeewola akasente Sekatawa Siraje ye edita wa firimu buli kimu kyonna kyolaba ku firimu eno Sekatawa Siraje yagifudde kyeri era tugenda maaso Okilia Ronald ye director waayo ekyatandika butandisi era tugenda maaso mpola mpola okumanyiza osente mikolo wale katuddeko ewabakola entegeka businessman sente tezikyawera abantu tebakyalya bikomando abalya capati ebijanjalo nti abalyamu supu bizinesi nzibu nnyo ennaku zino kati capati y'ebitaano balina ogikendeeza tugenda maaso namunywanyi nyamba namunange wakasi birungi ate kikimufiiriddwa nedda omwana ye mulwadde mulese yeesika asambagadde entumbwe nezeesiba sooka ompe emitwalo 2 kati bagambye gyoyise yonna sente zenina zigenda mu ŋŋano oŋŋamba munange sooka onyambe tasobolamu bw'omwana wange kwegayiridde bambi tevaawo gweri bambi emitwalo 2 afazaali omuggo gumu yabanja zizza gundi luli watema akakaaga kange genda nviira musajja wattu omwana ekamuyi omukyala wuno ali mu mbeera sinungi nga womanyi embeera y'okulabika ndi obulamu oyiya buyiiya ennyumba y'abamabuloka yagaana basula mu makooko kyokka akaana kakano kekyanze ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso
omwami gye yagenza okuleka ndi ayiiya akasente kaganye yazza birango tugende bugenzi tugende mu ddwaliro omwana omusawo tumugaye ejjanjaba ng'ali kusuwaddirwa amanye nti ajja sasulwa afazaali tunaatoba n'omusawo kati kye bakola addusa omwana mu ddwaliro ajjanjabibwe naye nga tebalina adde ekikumi tebalina adde olwataano misinde Isaac businessman egenda maaso bose ebintu wabibala obulungi nga tebikola abyekwatiramu juzi mwasiriza sumbusa wano bagenda okubala kawonga yeekutte kati akwatamu bosi ayina kaliba wa chapati ayina kafulu wa chapati ezo asiika dazini omulundi gumu taagala ebyo tugenda maaso egenda maaso bosi wali nnyo sumbusa etandikira mu bitaano ebisatu yagigobya jjo gundi tokaza chapati ezo kekereza butto gutaakamu ne ku mazzi awo butto kuba kati kadomola bakongeza ali wano ye tumwesiga ejono ligino nemuzi era nga tumujjukira mu ite na live eyelakayi ite na live lakayi ng'akuweerezanga akali abuguuga chapati ezo naye mugundi n'akani chapati gira lumu twagaye dazini ayina kaliba wa chapati olaba wazikyusa alinga awenjula amatu ozanya n'okuzanya kafulu waazo wakafulu wa chapati efirimu ekyatandika butandisa emisambu emikumi gye tulaba era ng'evuddemu emizi vidiyo nga bulijjo kanda engano mukaaga zigwewo tulabe nga tutusaawo ku 7 awo egenda maaso kakati mutaka tumulengedde Isaac ono kalya buguuga namunange wagize luli nembadde njagala onnyambe mbadde ngize tulabe ng'obaako era engeri gy'onnyamba ye mugagga w'omu kitundu ovanga okuba nti eyo bizinensi agibagirabanga musajja wa diweya munange nja kuzza ssente kati kyakola teyamumye essente nga nyamba ku ssimu ndabe nga nkuba nyambibwe bamuwadde akanamba k'essimu omwana yalwadde bubi nnyo essente zibadde zakuyalengera essaati ensawo n'essimu ye yazikaboyazisa okubaako engeri gy'alina okkuba kati kyekola ng'akuba ssimu nkoye embeera siwe wano bamuwadde akanamba gy'adde mu ddwaliro nga abaako gy'alaga kakati wa gye bamulagiridde awayinza okuva obuyambi obusinga bwonna mugyebale tugenda mu maaso kakati munaye bandagiridde wano ne baŋŋamba gwe kamala byonna yegwe senkulu byonna namunange yegwe kabonaawo oyo munange embeera enkubye ne baŋŋamba munange emisambwa gy'emirembe gituddewo emisambwa gyamutula mu matama ne mu maaso olaba era nga yalina emikisa gyonna namune mbadde nyawuleko endo nnyamba abaana mwana alwala bwemasuza enjala mwana yakolola bwaba takolodde owulira enjoka tuyasuza asambagala bwagenza okkeera ku macyanga ebisinziro bizimbye tugenda maaso kikutwalidde ebbanga ki ekintu ekyo lengera omujjanjabi bbanga ddene ebbanga lyembeeredde mu kubonaabona simanyi era engoye zonna olaba njiya buyiiya engoye weba esaati twegamba tekigiko ekiti tekigikandudde afazaali yeeyuza ekiro nga yeebase nekinkakiriza okutwala ebbanga eddene nga situuse oluusi mmala n'omwaka kakati omala ebbanga ki nga togenze wamwe omanye ewaka eyo baleeta obuzibu nno nayo
Musulira abantu abo. Nate munange babeera banyiivu. Omuntu ofuna wakadde n'ogenda n'obalimako. Alwawo genda mu kyalo ekintu ky'okusuula abantu abo si kirungi. Musana wa mama Fiina. Tugenda mu maaso. Kakati ekyo kintu kitono nnyo k'otuuse wano. Wano byonna bijja kuggwa kati sooka ogende mu kasenge k'emisambwa. Wano ye tayinza kulemererwa. Nze ngenda kutereeza emisambo egyali gyanyiiga emizimu gyonna lubaale n'amayembe gajja kuddamu gabuukebuuke gwe yingira buyingizaawo. Toweerabire okola kyeggambye era togaananga okulabika nti ogenda okulima ku bantu abo. Kakatuddako eno waliwo aleese amagi agaleeseewa. Ensi ya leero yataama abantu beenoonya gundi gwe era atanezuula olabye. Gaweze katulabe gaweze bibiri ebyo kati okugeri gyewaayo amagi ng'ekikeberwa kyova olaba abasaba banyirira olunyirira talina ne ogenda katulabe balina jjejjembe kyatandika butandisi era nga tugenda maaso emisambo emikuumi ye firimu gye tulaba eringera kukulako ketulabe mukikoleko embeera engeri gyeyinza okutereera bw'asembezayo amagi tebagaasa. Tunoolera gawera gano nagambye 120 ge gaago kati ndaba nga aleseeyo okwo yenga bolese gye n'emyaka gyo yamutumye emyaka gye ge magi kakebene gwe ate enfunye be gye tulaba kintu wakoze otya mwana wange wangi jajja mwana wange biki ogenda okugira nakani muggi mwalimu enkanago zagoberedde eno yirizi olabye ebadde munze laba obujjanjabi njirabye jajja mu magi galeese mwe mubadde egundi tugira n'amagi gasoose manju okuwayo akadagala kati eno yirizi njagala obukadde 3.5 ulira okujjanjaba yirizi ekuuliddwa naye weebadde waliwo ebbwa kati olina okujjanjabwa oba si ekyo nkulekerebbwa kati emiliyoni 3 ezo jjanjabwe jajja ninamuka mu kitundu wandibadde osalako nsaleko oleka ebbeere olireka wano miliyoni 3 oba si ekyo nkuddiza eyirizizo tombulira misambwa mugikooya nagambye miliyoni 3 oziddaawo yirizi bakuwa namboba ya kitundu miliyoni 3 zayagala oba si ekyo fuluma ndabe abaddako gwe bagaye n'asulaku gwe muzukulu omu zisindikire kasimu kange jajja alina esimu ya mobile money saako saagala ebyo ate bw'ozirekako zonna yiwako lumu oba 3 kitundu yangu atolekaako ennusu eyo esimu eba efuuse ya muzizo pozi oyagala ogende n'omuzizo kwata ogirabye n'amuwa eddagala eddala erina okuleka niri muyamba ku nsonga eyo efirimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso pulira jajja ate osula tonaabye wulira obulombolombo egenda maaso mapaapa tumujjukira bulungi naye muyite na live Rakai eddagala agabira ddala tokalaga muntu yenna yadde mukwano gwo egenda maaso yadde bazeewo owulira pulira jajja abadde nga tazaala aweereddwa eddagala kwegamba erwadde limutuddemu n'abaana limuggiddwamu aweereddwa eddagala eddala erina ogenda maaso n'okuleka ndirikola ki limuwa emikisa mu maka ge biruyitoyito kakati nkuwadde oluyito oyitenga nga bw'ofunanga saagala oyitenga yebadduka wagambye tolina basajja genda byonna ebizibu byejjeko yita abasajja bajje yita emirimu gijje owulidde oluyito luyita yita nnyo sajja baagala muntu omwe bakidoomoole obafunye era omugenda kufuna ezadde wuliriza tewali mwezi gugenda kuyitawo gwonna nga tofunyire buto engeri gyadde tazaala ayinza ofuna embuto 3 mu wiiki emu ku ddagala lyamuwadde okufuna olubuto
era bw'otadda tujja kulaba ate engeri gy'oyambululwamu endala. Ekyo jjajja mwene ajja okikola oyambululwe. Naye nga kyemmanyi kati weetooloddwa. Kati vvo wano. Totunula emabega mpozi onoonyayirize kuwambale. Totunulayo. Tunulayo. Egenda maaso. Bajjajja b'ennaku zino ku mulembe guno ogugenze maaso ngaki. Kaakati jjajja alisiivinga mobile money oba ozannya. Kati tuba tuli awo ngalo musota 10 ezze. Musota 10 yiino. Waliwo abazira bange ebirooto by'entiisa. Omanyi nga omulembe gw'abajjajja baali babigaali okukyama ewaka. Bw'obaako ky'olengera otyamu. Kati ogenda okweregereza. Beera wano ne Stole ki mwana? Ali wano. beera yisinga bw'okimanyi. Kakati waliwo omutakazi alina gwanoonya. Semanda. Agambye ali wano naye. Owange mpaye 15. Erinnya lye wamutuma mpaye 15. Kati nze byemmanyidde. Koye ndi ali gwonoonya. Ayinza akampaye 15. Kumbe Yonkube Kaliso gwe banoonya. Kaliso yaani? Ye mutakola ajanga okwewola ssente. motoka ya Jordan mba sibitegeera. Nze kugamba emmoloka ya Jordan. Jordan agambye ali wano mmoloka. Naye mmoloka ki? Abavubuka b'ennaku zino Kyogamba ssente n'apangisa emmotoka. Jordan omanya Jordan yali muyaye ayinza okuba yafuna ssente n'apangisa emmotoka. Jordan tayinza vuga mmoloka. Jordan yaliwa. Jordan ye Kaliso Yalamani the brass material. Kati brass material. Jordan n'agula emmotoka. Ono agamba zanoonya Jordan mugagga munne. Kalya buguuga nti Jordan tayinza kugula mmoloka ni kamukubiri. Kuba kyemmanyi mmoloka ya Jordan. Ogenda okuba ye musiisi wa sumbuusa Isaac kalya buguuga. Tugenda maaso tumwesige John oligino n'emuzi. Oli mmoloka yo? Oli mu mmolokayo as in Ipsam wange. Zuukayo ojjewa. Vayo naye webaka bwebasiba otyo naawe ekintu tolina kukyebakiramu otyo. Tunule. Gwe ono essimu gyakubya mbuzi oli mmolokayo. Jimmy. Sooka olindeko. Kaadi Semanda. Ogenda okulengera omusajja wuli ava mu mmoloka. Kalya buguuga yatyamuuko. Omusajja ajjo ng'omwewolangako 5. Omanyi waliwo n'abantu abaagala okubeewolako wadde baba tebawa. Ng'oli awulira bulungi nga bamwegayirira nga lyessanyu lye. Laba eyali yeewolanga 5. Kati yawola obukadde. Njebale mukulu. Gwe sitole gye tuli mugale. Muli mutya baaba. Esente yeggwe naye amukwata kawuliro baali fresh and clean nga bwe kiri. Sitole ki? Atiddemu. Naye engeri gy'abadde yeebaseemu yalowooza tannazuukuka ebyalaali. Alaba yeggwe are you the one? Ombuuzizza emirundi egiwera nga ki? Yakambuuza emirundi gyejjo. Wuno yali yeewola n'essimu. Essimu wuli alina essimu kati. Yeggwe wakyusa n'engoye. Sente muziki. Gundi naye nammwe mulimba. Esaati gy'oyambadde tekuli wadde ekituli. Amumanyiddemu eri enkola. Jordan nnyumizo. Yakandulwanga nnyo. Yakandulwanga engoye zaabanga nkandule. Sente twafuna. Aye sente ddiriwo. Twajja yitale twaleeta majja. Mazima. Ne mwana gwera owunya n'obuwoowo. Gwera gwe walemera mu langi zo. Nkuwulira owunya kalalume lya sumbuusa. Duula. Era naawe toli bubi. Kale wina n'enviiri. Olaba enviiri zirimu n'ereerwe. Enviiri zirimu n'ereerwe. Bakubako paasi. Ne muganda enviiri ogolola ojjagira naawe ekintu yogera nga tokwatako nze kuba wendi kati ate ondaba ate ebintu bino tekisaana kulera nti muganda wange. Agenda okulengera abali wakati ne buli ludda gy'atunula okuva ku kigere musajja alinnya 20 awo. Owulidde? Kakati kalya buguuga nga bamuleeta kino kikuyigiriza ki? Bajjanga okumwewolako nga tayagala kulayika ndi ayamba. Egenda maaso firimu. Efirimu egenda maaso era nga twagala okumanya ludda wajja bigwera. Kakati omanye okutula mu banongola tojjaamu ate nga bulijjo ku kyalo. Eno nno seba adde awummudde alidde kava mu buddo. Bw'awummudde kumba abawummuzi abatuufu batambula ate n'ebikola. Sente ddiriwo. Omanyi sente we zijja
enjeru zibaawo yafuna dde enjeru eno yenjeru ye omanyi asajja ennaku zino banoonya nnyo enjeru tebakyala nzirugavu ezo enzirugavu tezikyalya ssente z'abandi sya gyewala n'omuddugavu afuba nnyo afazaala akakongovula akakuusa sitiiru naye nga ye kaba kalina okyamuka kaakati mutaka ennaku zino atambula nanjeru ye Jordani yoli yeewolanga 5 ng'agenda okuleka ati ajjanjaba omwana leeta ebyakabi agenda oli amanya ge batumya ebyakabi kwe gaamanya g'ebyakabi tabitegeera tugenda maaso batambuddemu ng'abagagga ate omuntu waafuna ssente era atandika okulaba banne we bazeefaananya bw'aba abadde wa ludde era avaayo mu byaludde nadda mu byaki mu by'ebyuma biri ebirala kwega omuzeeyi guba gwazaala nga weeguli oba abadde wa bupapula era ogenda olaba ng'akyusizza ngazze mu byuma ate ebirala ebyabagagga era kati ate oba akapapula gy'atya yegenda maaso ebyokunywa batumya baketi baleese ka baketi laba eccupa ezitamala gayimirira buli masa ga bbaala ze baleese ate si bino mbu bya tooti eccupa waliwo ezizibukula emimiro n'eziziggala emimiro eccupa kaakati owasumbusa talaba magoba gaaweza kugula zino era kyova olaba emboozi ayagaagira n'akanikalayiza abotoka tamanyi kijja kitya kuba kati bano bba alaba ate ebintu biri mu kala gy'atamanyi agezaako okwagala okunnyonnyolwa efirimu egenda maaso naye nga nagambye Busega Film Productions nga bulijjo be bakoledde firimu eno omwana mulenzi ono Sekatawa ate nga abazanyi baayo okuva mu bibuzaabuza Film Production Uganda ne baana mmwe mulimba mutuvuzeeko nnyo emmoroka leka naawe omuganga akyusa n'enseka omanye omwavu enseko ze ziba za bukule bwaseka owulira ng'omukebe ogugudde kati abagagga aseka kigagga asekanga nseka amagye mulukufu ziba ssente kakati kalya buguuga omanyi omuntu bw'abanga yakolera ettima ate gwe tomusasuza bukyayi kati omwami ono kyeyakola ye ng'amugamba jankutwale nze banfuuwako ettaka lyali linnemesa okulabika ninkola ki mbeera obulungi kyeyakola ng'amuleetewo omukugu atereeza emisambwa bagundi mulekeraawo okuzannyira mu kintu kye bayita ebyobuwangwa ng'oyita ebyobuwangwa sitaani baali babidduka just kulima bijja by'abajjajjaabe yajja nga n'akanikana akalaba nga talina nakatuulako naye kati munnange ono mbadde muleese kyali wange naye embeera si yagira engoye akanya kufunza buli lunaku kuba ye buli ssaawa asala esayizi asala kiki munnange senkulumandwa nankulumandwa munnange kabona ebintu nkola nze gwola basumbuusa nsiika lyato buli lunaku nekawo tufumba ndebe nenkola okuva ku makya sente siziwera era mpaka munywanyi wange ono baŋŋambye nti yegoweka ayinza okulabika ndi onnyamba kyendaba emizimu gyebamu eminyiivu kyogenda okukola emizimu baginyiiza naye embuzo gyo tukwasa emizimu omanyi nti emizimu mwaginyiiza omuzimu gwali gugambyeko ensujju n'oleeta akatanga genda ali eri weegayirire yingira awo wabangayo empi byonna byonna obyogeranga yogera ebizibu byo byonna wano tosaayo ekigali kigalika osaayo amakula n'okulaakulana nabannange bajjajja munnange naye munnange nga munkubye mba muzisobodde kakati nga mbonyeebonye nnyo lwaki simubanga n'ekisa bajjajja kakati munnange munsaasire yenze muzzukulu wammwe mugunaakani era mbe nga ntereera nga yeegayirira kalya buguuga bwe munansaasira nenfuna essente ndyokudda ye maama ono mutuula ku mukalakaasa wa Kitege munnange mbadde nyala neebaze
omanyi kiba kibi nnyo genda n'oyambibwa n'obaako ate engeri gy'oweerabira kale no yajja yeebaza buli wajja era abeerako amakulu agaleese efirimu egenda mu maaso. Kaakati omwami ono baamugamba ki? Baalinga tebagula bisolo waka ate ng'emisambu agyagala nnyo okuwummulira mu mbuzi kati embuzi gye baamugamba okussaawo jangu. Emirembe gye gyonna n'okubbululwa okulabika nti yayongera okutereera yayina okutwala embuzi ku kika egenda mu maaso. Kali nga tajja wa sengaawe senga tadduka asammuka munaye ensanyusa okulaba ate asi akulya ate senga oyina woolundira era ngambye kandeete senga olunde gwate waffe wataabanga mbuzi kuba njagadde embuzi eyo efuka entandikwa y'okulunda wano. Senga nkwegayidde sigenda kutuula ekizibu kyange ebadde embuzi eno yendeese speed. Embuzi ogiryasa enki? Senga ng'alabika kugimanga ate nga bagambye ya misambwa. Ogirabirira ate nze tomumanyi. Nja kugirabira olaa senga wabula musibe bulungi musigale bulungi. Tugenda maaso tumujjukira nga mukyala mapapa era mu Eternal Live Rakai efirimu egenda maaso bibuzaabuza firimu zi be bakutuusizzaako firimu eno tumulengera mwana mulezi ono tumwesige John Oligino n'emuzi era nga tugenda maaso ne firimu yaabwe eno